Kadaama asimatuse okufa wabula ate ye mama bamuddusiza mu ddwaliro nga biwala ttaka era taasulewo taakeese bye bigambo ebiri ku mimwa ku sayidi ya mama. Nga bw'omanyi abafirisuuti abo balina omuze. Agenda n'akugamba okukola ekintu n'alowooza nti ogaanye. Kumbe ogezezzaako okukola ekintu ekyo n'olaba nga kya bulabe oba nga kigenda kuviirako obuzibu n'ogamba waayi kankireke. Kati munnange ne ku sayidi eya Kadaama ono we kibadde. Ngenda kuba mukwakawo mu katambi obe nga naawe weewulirirako ku bigambo ebiva mu kamwa ke naye ng'ali mu kutya era asaba mumusabireko bannange musindikire essaala nga bw'ogenda okuwulira ng'ayogera. Naye mbadde okugamba nti abantu abo balina engeri zino nti avaayo n'agamba Kadaama okukola ekintu, Kadaama n'akigezaako, Kadaama n'alaba ng'ekintu kya bulabe n'agamba waayi sijja kukikola. Mama oba boosi n'alowooza nti Kadaama agaanye bugaanye okukola ekintu ekyo. Ye n'asalawo ajja akikole mu busungu okulaga nti oba tokikoze asobola okyekolera. Kati kye kibaddewo olunaku olwaleero. Era nga nnyongera okujjukiza ng'enjogera yaffe weeri nti safety is the first priority. Kadaama olina okuba nga weefaako nga ggwe. Bw'ogezaako okubaako ekintu ky'okola nga mama akugambye okikola oba baba n'olaba nga kiyinza okukuleetera obulabe, it's better okukireka kale yajje akikole. Mama avuddeyo n'agamba Kadaama nti genda obeeko w'olongoosa, n'amulagira okulongoosa era bw'amugambye olongoosa. Kadaama n'agenda alongoose we bamugambye. Naye abadde alongoosa n'awulira amasannyalaze nga gamusika. Ko ye Kadaama owaayi sijja kuba amasannyalaze kambireke n'abyesonyiwa. Mama gy'avudde mu busungu obw'ekitalo nga bamanyi bagira okwesunguusula aziifu alowooza gw'ogaanye bugaanye okikola n'akulaga nti I can do it. Mama avudde eri n'ajja okwefuula ng'agenda okulongoosa we yagambye olongoosa Kadaama. Amasannyalaze gamukubye ne gava mu kumukuba ne gayonka muyonke. Wetwogerera y'ensonga emuddusiza mu ddwaliro. Naye kansooke nkuwe akatambi ka Kadaama ono abenga ate munnange owulirako ebigambo ebiva mu kamwa ke. Vidiyo eno wonna weekusanze obudde bwekusangiddemu mukwano nkubuuzaako buli omu munzikirizayo abalokole nganze mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Katugende mu katambi ate teweerabya vidiyo kubanga ogimperako kalayiki mukwano ebenga ate esobola okutuuka ku bantu abalala. Vidiyo zino teweerabira nti zituyamba. Tuve mu katambi. Banamwe ewange bibi. Amasannyalaze gakubye omukazi gabadde gagenda kuba nze n'engaana. Omukazi mumanyi binene ebintu ebibeera mu nnyumba nga amasannyalaze gakwatagana n'amazzi n'oteekawo switch amazzi ne gagenda mu bbanga. Kakati waakaze n'angamba olongoosaawo n'engaana nti ntaseeyo omukono ne mpulira amasannyalaze gansika n'engaana. N'ajja n'agamba ogaanye ne mugamba ggwe jangu ogezeeko kuba nze bwe mba ngaanye mba ngaanye kyentakole nkigaana. Omukazi ateeseyo omukono waati ate avudde eri yenna abuguutana. Amasannyalaze gamukubye n'empunga n'empita omusajja babadde beebase. Omukazi ng'agudde wali, omukazi bamututte mu ddwaliro. Banamwe munsabire omukazi wanaafa. Bamanyaba we banajja ne bantwala ku poliisi ng'omukazi afudde. Banamwe ndi wano ntidde munsabire naye mponya okufa. Byebyo mukwano ebiri ku sayidi eyo wabula kasisita tukasabire bambi kali mu kutya kafunye shock. Ekisooka awonye okufa tukyebaliza Katonda. Nga bw'omanyi nti bankuba kyeyo emibiri gyaffe tukola nnyo tetufuna kuwummula kumala omubiri teguwummula. Kati ekintu kyonna ekikukwatako nga kyamaanyi kiyinza okuggyawo obulamu bwo kubanga kisanga omubiri gwo munafu. So tube nga twegendereza nnyo ebintu bye batugamba okukola. Agambye awonye okufa naye mama ye ali mu ddwaliro. Kati alina fiye yagamba mama bw'afa ate bayinza ye kennyini okumutwala mu kkomera. Naye nze nganze naawe oyinza okubaako ky'oyogera ku nsonga eno. Kadaama talina musango gwonna mu nsonga eno kubanga Kadaama si yavunaanyizibwa ku by'amasannyalaze. Singa kibadde kintu kirala ogambako kale naye Kadaama si yavunaanyizibwa ku by'amasannyalaze. Era aba talina
kubanga atwalibwa mu kkomera oba nga avunaanibwa ku kituuse ku mukama we Kadaama tebimukwatako. Bwe tuba tujjibwa mu nsi zaffe okugendako okuyamba abantu abo nga ba housemaid oba house helper oba oyina kuyambako buyambi mukama wo, it doesn't mean nti ogenda kubanga okola emirimu gyonna buli kimu ggwe. Naye Abafirisuuti kye batamanyi nti we are just helping them, naye nabo bateekeddwa okubaako emirimu gye bakola, ffe tuyambako bayambe. Kati bo baddira emirimu gyonna okuva ku baana be bazaala ne babatukwasa. Ne kibeera nga ffe tufuuse bamaama ate ng'era ffe bakozi. Ate nga we are just helping them, tubayambako kwe bye batasobola kukola. Naye nekyasobola okukola akirekera omukozi aba akikola, okugeza okwoza nnika zaabwe. Tasobola kwoza nnika ye. Tasobola kwala buliri bwasuulamu ye ne bbaawe. Byonna babirekera Kadaama n'ebintu by'olabanga ebitono. Bo kale baali badde bakola ne tubayambako emirimu egiringa kale egy'amaanyi omukozi gy'ateekeddwa okukola. So Kadaama talina musango wano, era nze sisita kye mmusaba nti taba na kutya kwonna, kozi talina musango gwonna gwakoze, si yavunaanyizibwa ku masannyalaze, ate era si yakutte boosi we n'amugamba nti genda olongoose wali, wabula lugezigezi lwani lwa boosi. Nze ndabawo talinaawo musango gwonna. Naye nga nkuba kyeyo mukwano, nyongera okukujjukiza nti obulamu bwo kya muwendo nnyo. Faayo nnyo ku bulamu bwo, boosi wo tagenda kufa ku bulamu bwo. Bw'olaba ekintu nga kya bulabe ku sayidi yo tokikola, kale ye kaagenda akikole. Kigezeeko, kiringa ng'okusitula ekintu nga kizito, oli asobola okugamba nti eyo gundi gisitule, kangeze klozeti y'engoye n'agamba gisindike, biba binene nga bizitowa. Gisindike, seetula, ye talina kyakoze. Ebintu ng'ebyo eby'obulabe eri omubiri gwaffe oba obulamu bwaffe, mukwano beera ng'ebimu ogaana okubikola oba obagambe mujje munnyambeko. Obulamu bwa kintu kikulu nnyo. Kiringa ng'okukozesa chemicals. Boosi agenda kuleeta buli sabbuuni owa buli kika, naye jjukira nti obulamu bwo gw'omukozesa ye si yamukozesa. Bwe kiba nga Clorox ng'oyo, mukwano osobola okufunayo ekigoye ky'oteeka ku mumwa. Era ali e Uganda nga tonnaba ku travelinga nga oli mu nteekateeka, gulayokko masiki z'otambule nazo. Ogenda kukozesa Clorox, yambala masiki ku mimwa. Akawoowo ka Clorox kagenda ku affectinga amawugwe. Byebyo mutuuka nga wava e Uganda ng'ossa bulungi n'otuuka ekiseera nga tokyasobola na kussa ng'oli ekifuba kizitowa chemicals. Sabbuuni mulimu abantu abamu nga emibiri gyammwe giri so sensitive. Nga sabbuuni obuyo bamuyita fairy ayoza ebintu, oba oyo ayoza engoye nga si Clorox, ng'asobola okuaffectinga engalo ne zitandika okuba nga zeesalaasalamu ziyubukayubuka. Oyinza okuva e Uganda ne gloves zo. Waliwo bigloves ebinene osobola okukozesa emyezi nga 6. Tambula nga weeteeseteese, bankuba kyo tutandika okutambula nga tweteeseteese. Kati bino mbigamba abo abakyali ku ground nga weeteekateeka okutambula. Gula gloves ne mask. Kati gwe already ali mu kiyumba tewatambula na gloves, boosi tagula gloves kuziteekawo, yambala obuveera. Mukama wo mulage nti obulamu bwo kya muwendo. Boosi ategeera alimu akategeera bw'analaba nga bw'oba ogira oyambala obuveera kijja mmukwatako akugulire gloves. Bw'oba olina access ng'osobola okwetumiza ebintu ebweru, tolina ky'ovaako okukwatayo 50 riyals oba 50 dirham weegulireyo gloves. Ezo ziba ngumu ng'osobola okuzikozesa oluusi n'omwaka omulamba. Gw'olwada ali mu kiyumba nga tolina wosobola kujja masiki, funa olugoye oba akagoye nga buli wogenda okukozesa Clorox oyo osiibako bw'oti ku mumwa ne ku nnyindo. Bw'obanga owulira tosobola, at least bw'oba ogenda okukozesa Clorox ng'oyo mu ngoye, sooka oteekemu engoye, teekamu amazzi, teekamu sabbuuni omulala, starting machine etandika okwoza, then omala oyiwemu Clorox oveeyo gy'oyoleza, otambula ogenda okola ebirala oba obeere wala
ne washing machine oba washing room oveeyo. Kaakati oluusi waliwo obukopo oba essowaani we biguba boosi n'akugamba nti leeta Clorox obyoze ne Clorox. Kati gwe mukwano ogenda kukwata obukopo bulungi nnyo obuteeke mu kintu oba kataasa oba ki obe ng'otabula Clorox bulungi nnyo obe ng'oyiwamu mu bukopo obwo osooka obireke mu sinki okumala eddakiika nga 15 Clorox yasooka anafuwe then olyoka ojja oyoze. Tosembeera Clorox ng'akyali fresh wakamuyiwamu nedda. So tugezaako okuba ng'obulamu bwaffe tubufaako nga nkuba kyeyo. Mukama akumpeera ennyo omukisa gwabadde ku vidiyo eno ate gwagirayikinze naawe akomentinze saako naawe asharinze. Mukwano okoze kinene nnyo okubaako omuntu omulala gw'oyamba naddala nga nkuba kyeyo oba ng'ateekateeka okujja ku kyeyo. Mukama abankumire nnyo atakumira mpeera. Tugenda kuba nga tusinkana mu videos eziddako. Bye bye.